Obukambwe Museveni avuddeyo n'abanga alumba abalamuzi bennyini abawadde beyiro omukulu Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu tugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Abantu baffe nga bulijjo Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Bahrain, yes gwe yonna gy'oli tugamba oli big nnyo. Yes olunaku olwaleero amawulire agakatonya ku mmeeza zaffe ge mawulire ag'omukulu General Yoweri Museveni oluvannyuma lw'okuba nti yavuddeyo n'abanga asamoninga bajjaajes bano abawadde Sewanyana ne Segirinya bail okubanga bavaayo mu kkomera. Naye nga ensonga eyo tetunnagigendako, ebintu bya Segirinya byo byatabuse olunaku olw'eggulo. Na story gye nakuwadde nga bakamuwa bail nga bamugambye okay emisango gyo tandika ogiwoleza ng'ova waka. Era omukulu bambi n'alinnya bulungi emmotoka ye basobole okubanga bamukomyawo mu ssanyu ejjereere. Naye ate mu process y'okuba nti yabadde akomawo gye yavudde emmotoka ez'omutawaana omwereere zi double cabin zi drone ne zibasalako bubi nnyo, zasoose ne zigoba hariya yaabwe gye babaddemu ne zibagoba emisinde ne basobola okubanga basobodde obbakwata. Segirinya ne bamugyamu bubi nnyo nga bamuwanise empale n'agezaako okwennyonnyolako nti bannange ndi mulwadde, naye nga b'ofiisa muganda wange bakambwe bazibu teri awuliriza. Era ng'essaawa zino basobodde okubanga era bamuwamba nga yakava bw'ati muki mu kkomera era n'atwalibwa tetumanyi wa gy'ali. Abamu bagamba ali Kigo prison, abamu tebamanyi wa gy'ali, naye ng'ate babadde bamuwadde bail oluvannyuma lw'okuba nti emabegako abo basasula obukadde 2. Owulira, naye omukulu General Yoweri Museveni olunaku olw'eggulo still nga ayina gundi emu gye yabadde aresidingako yavuddeyo n'abanga yabadde officiatinga the 49th Benedicto Kiwanuka Memorial Lecture wali e Kampala mu High Court. Omukulu ono General Yoweri Museveni n'avaayo n'agamba nti ali munge ayogerezeganya ne ba judges manya bano abatwala judiciary basobole okubanga bayildinga ebibala ebirungi mu ngeri y'okuba nti omuntu yenna kasita abanga asse omuntu talina kuweebwa bail. Owulira, n'agamba ayogera nabo ensonga eyo bagitereeze olw'ensonga nti bano Basegirinya abateekako emisango gy'okutta abantu e Masaka ne Alan Sewanyana. N'agamba abantu bwe batyo baba batemu, tetusobola kubata ne baba nga beetaaya muki mu public, babeere mu kkomera paka nga buli omu gumusinze, ogumusinga asigalireyo ddala, ogutamusinga abo balyoke bakole ki bamute, naye nga teri bawa bintu bino mu beyiro. Naye ate mu mbeera eyo omukulu General Yoweri Museveni era yayongeddeko n'agamba nti ensonga zino ezigamba bano bajjaaji ne batazitegeera oba ne batazifaako, nze kennyini ngenda kukozesa kye bayita political version. Agenda yita mu ngeri ye eya politics asobole okubanga ensonga zino azitebolinga. Ensonga eno agitebolinge libeere ng'etteeka. Okitegeera, bagenda ddiisanga etteeka nti omuntu yenna kasaba nga alina gwe yali asse ne bakwata nti wasse omuntu naye ng'oli suspect tebali sure oba gwe yamusse oba si gwe yamusse, teri kuwa beyiro paka nga kooti emaze ossalawo. Owulira, so byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu General Yoweri Museveni oluvannyuma lw'okuba nti ensonga zino akyazikwatidde ddala, tetumanyi oba lwaki omusajja munyiivu ennaku zino ku nsonga z'abantu nga Basegirinya. Naye ng'ate balooya Basegirinya omuli ba Lord Elias Lukwago ekikola kino baakivumiridde ne bagamba nti lwaki omuntu yeefuula nti ye mateeka gonna. So lavaayo notandika kusalawo busazi bwotyo ng'ate waliwo institutions eziri responsible ku nsonga eyo. Anyways, ku Prejan Media nagamba ffe tuba tukuwa updates zonna eziba zeetoolola mu ggwanga lyattu Uganda, era nga omulimu gwo ku likinga, ku commentinga era osubscribinge oleme kubanga osubwa.